mwabali mu Uganda muli wala ne Uganda bannange emiranga giri mu parliament naye kijja kunnuma nnyo wala ng'ekintu kino kiggwereddeyo ng'okufuba kwaffe kufudde bwereere opposition ne NUP nkugambye Museveni agenda kujjawo Amongi agenda kumujjawo agenda kusoka kumuwummuzako ku bwa minisita Amongi ajja genda ozuukuka ekironga yafudde bagambe afudde stress yayabisa omutima oba afire mu accident sawa ya politics waliwo akantu kano akafulumye kenjagala okwogerako naddala nga nkagamba mmwe ab'enkyukakyuka bamemba ba parliament abatwewugulisaako nga abatamanyi kiki kigenda mu maaso ono omwana sandi mulaze kubanga sagala nnyo muwabudde naye njagala bammemba ba parliament abali mu parliament abeefudde abatamanyi bigenda mu maaso muwulire ebintu bino ono omwana tewali tamumanyi nti akolera NRM tewali tamumanyi nti nno ba Museveni be bamukozesa wulire ebigambo bino omwana yakoze aka video kaakano mukulu sebo nawe sebo yagala bukulembeze wa ggwanga lino mujoze ensi basajja naye ikwe nawe yagala kubeera pulezidenti wayo naye mwe muyigira ku kiddala n'omanyi abantu be mumanyira bakambwe ku bantu be bawambye ku bantu be babuzizzaawo ku bantu be basse ku bantu basiraanyiza abantu abalemadde abantu abaleseewo obwana bwabwe ng'ogumira ku kino ogamba nze kansigale nga mmanyira abantu bannange ebintu ebimu twetaaga kuyiga oli ku muwooza omanyira naye akulira amagye gonna n'ebyokwerinda mu ggwanga ekitegeeza omusirikale yenna akuliraanye kati mwe ababaka ba parliament abali mu parliament kyemugamba ono Kayanja yakimanyi nti abo abantu be bassa abantu be bawambye be babuzizaawo abantu mmwe temukimanyi Half London yakoze comedy we in fact yamukoledde mu Ukraine bano bo ne babivunula ne babireeta e Uganda comedy we yamukoze nambwa ababivunula ne batandika bivunula naye mbadde njagala message ya Kayanja temukimanyi nti abantu abo be babuzizzaawo abantu bababuzizzaawo babasse babakoze batya naye lwaki temuyiga bammemba ba parliament mutwagazaaki naddala aba NUP okubanga mukoleramu eyo embeera nga mukola n'omuntu atutta mukola n'omuntu atubonyaabonya wabula muli compliant nnyo mu policies ze wabula mwagalera mututwale mu 2026 era tubabeererewo ffe tufe mmwe musobole okuddayo mu parliament mwerimba teri kalulu 2026 ababaka ba parliament kambabuulire ne NUP secretariat muwulire kino ekintu His Excellency yekagwe tutabanja mu NUP tetumubanja akoze byonna byasobola naye bwana abagambako nga mugamba simanyi abalwanyisa simanyi abasosola simanyi ye teyasoma simanyi mmwe mwasoma kati nze atasoma kambabuulire atalina kyenfiirwa wano yakwata omubbi
ne mubifuula mbusemanye nganga kati nze kambabulire ffe twabayiirawo omubiri 100% tewali kye mutubanja yensonga lwaki mmwe tebabakwatako nti bwe babakwatako tuyiwawo omubiri naye ate ffe bwe batukwatako amaanyi gammwe gali mu ffe naye n'amaanyi gaffe gali mu mmwe ife twakiteekawo 100% era kyobulaba nga mmwe tebabakwatako temulowooza nti Museveni ayagala nnyo mubeere mu palamenti tebakibalimba ekyo ffe twamumala akajanja mmwe n'abeesonyiwa bwe yadda ku ffe mmwe ne mulirakisinga ffe batutta batubuzaawo batulemazizza mmwe muli mu palamenti mutudde entende Katonda yakola bw'ati Katonda yatonda omusajja n'atonda n'omukazi n'atonda omusajja ng'alina obunafu bwe n'atonda n'omukyala ng'alina obunafu bwe naye ng'obunafu bw'omukyala amaanyi ge ag'obunafu obwo okugajjuuliriza alina kubanga alina musajja n'obunafu bw'omusajja amaanyi gaabwo ekyokuddamu kyabwo n'akiteeka eri omukyala yensonga lwaki bw'otuuka mu myaka egy'okubeera omusajja oba omukyala oba omukazi ofuna munno kubanga obunafu buli oba olina okugujjuuliriza okubulipulesinga n'amaanyi ago nti bwe mukola obufumbo bwe mukola amaka buli omu aleeta kizibu kye kubanga oli ye solutioni y'ekizibu kye amaka ne gatambula era olunaku omusajja lwatalibanna obunafu obwo bw'oliremererwa okukikola oba omukyala bw'alifuna asobola n'abakawala wakijja temusobola bbeerawo kyova olaba ng'oggyeko bino ebya modern society enezze omukyala yali alina ebibye byakola n'alinda omwami ajje kyova olaba ng'ennaku zino ebyo by'obufumbo bikutukakutuka nnyo kubanga obwali badde obwetaavu bw'omukyala bwayagala eri omwami byonna byetuusako byonna kugamba agenda okulaba nga takyalina nsonga lwaki ataalinda kati n'omwami naye kasita abiraba bw'atyo naye natandika okubinoonyanoonyako kebbali naye n'abeererawo okukakkana ng'akuzizisa omutwe gw'embwa nga mwawukana naye senga buli omu aleeta kyalina oleeta 100% agamaka ne bwaba sitaani tasobola gamenya ife tubaleetedde 100% ne tugibateerawo mmwe abakulembeze mmwe muganye okutuwa 100% yammwe mutubeererewo kati akana kaffe akato kannamutyaba kabadde kafudde kali wali kakazi kattu kanyiga biwundu babadde bakasi nga bwe bataliita nabukenyo omwana omuto naye mmwe muli mu comfort zone kubanga mmwe mwasalawo ne mugenda kye mwandibadde mutufunamu mmwe ne mukifuna awalala Museveni akibawa nkugambye omu ku mmwe kasita ageza n'abanga kye yalifunye yakifunye eddeeri owulira gwe nneemiranga kanaawi kale obudde bugenda tuli mu politics wano muve mu bintu ebyo ababaka muleete ekyammwe kye mulina okutuderivalingira mu kituwe nga naffe bwe tubawadde ekyaffe from day one muli eyo lwabafuutu soja muli eyo lwabannayuganda eyo nvuddeyo kuba ebyokwogera nina bingi ate nga obudde bugenda waliwo ebyo ebigenda mu maaso ebyokubala abantu ebyatandise birimu omuvuyo mungi nalabyeko simanyi bakabaka bagambye tugende batubale
abaana bonna baba baze owa Buganda tebaagala kumanya oba bamubaze oba tebamubaze oba biki simanya abakulembeze baani bagambye baba bali bannayuganda bwe muba mugamba nti Museveni si pulezidenti wammwe temuyingira mu polisizi za Museveni nabya ekyo kyekibafuula abaddala buli lwaba luwalinga mu trap ne mu concedinga ne muba compliant ababa maze inze mukazi wange bwe bamubala n'omwana wange bagende mama Ebeni afune bawo omulala Ebeni afune kitaawo omulala Ebeni nagula mugule mu covid ow'amaanyi okumuzala nafulumya $5,000,000 Ebeni omusibula okuva mu ddwaliro okujja ewaka okumutwala mu ddwaliro n'okubeerayo n'okulongosa maama we okumukomyawo miliyoni ezi muloko dawuni eyasookera ddala gavumenti temunyambangako yadde kintu n'eki gavumenti temunyambangako kintu n'eki era sina kyenjagala tebamuteekerateekera nga bwe bateekerateekera nze Museveni yakambala emirundi emeka kiki yali anteekeddeteekedde baatubala kuva dda simanyi 9 emeka Museveni kiki yali anteekeddeteekedde mama Ebeni namugambye bwe bamubala agenda anoonye ebbaawo omulala kiki Museveni kiki kye baali bamuwadde abantu baffe ffe tubejjanjabira ffe tubeewererera abaana baffe kyemugamba n'okukola enguudo z'omu Kampala enguudo z'omu Uganda oluguudo lw'ennakawuka kyetaagisa kusooka kubala bantu okukola enguudo n'okukola enguudo kyetaagisa kusooka kubala bantu bwe yababala bwe yasemba babadde balina okutubuulira nti luli lwe twasemba okubala mwali bwe muti era tubadde tukola bwe tuti eddagala libadde terimala mu malwaliro kubanga tubadde tuleeta eddagala ly'abantu bwe bati kyemuvadde mutuuka olumu ng'eddagala teririiwo era y'ensonga lwaki tubadde twewola gundi amabanja mangi tubateera amadagala mu madwaliro kyemuvudde mutuuka nga mu malwaliro nga eva amadagala weegali naye mu ddwaliro lya gavumenti eddagala ogula ggule Museveni yatuteekerateekera ki mumenye Museveni byabateekerateekera mu kubabala mmwe nze nkugambye bw'oba manyi oliwo opposition ddala tokkiriza Museveni okubala oba okubala omwana wo oba okubala omuntu bannange ebyo ebintu bye mulowooza bibeera mu gavumenti entuufu eyammwe nga mwerondera gavumenti yammwe ennungi ddala ng'eyagala bateekerateekera nokumanya abantu muli bameka ekola etya nga ddala gavumenti naye Museveni ddala ababale nga bwe yakola ki senga abadde atugamba nti enguudo zo yazimaze buli kimu akimaze kati ayagala kukola ku kyamadagala amasomero twalibadde tugamba kyemugamba n'okukola enguudo kyetaagisa kusooka kubala bantu alyoka akola enguudo Museveni ayagala kugezaako okubalaga nti era yeeye abafuga era temusobola kugaana era ne bakabaka bagambye nga bwe yateekateeka ki olaba n'obululu bwe tuba tulonze obw'amazima n'obwenkanya abubba n'abucyangacyanga Museveni ali ku bigendererwa by'ebirala naye mugendeeyo mu bimuwe temukuba ku simu yange nze tajja kumbala era n'afande Katongole namugambye bwakkiriza omubala nze tanjogera siri mwana we mu kumubala mukumbala nze andeke tanjogerayo siina kintu kya Museveni n'eki kye neetaaga kubeera talina kye yali ampadde neeyimirizaawo neetakulidde n'abantu bange mbatakulidde y'ensonga lwaki ndi mu buwambe ndi mu buddu lwakubeezaawo bantu bange ewaka kati abange tababala
nze manya abaana bennina nze manya abantu bendabirira nze mbala abange kuba bwe sibawa kyakulya tebalya bwe sibawerera tebasoma nze gavumenti ewange. Ensonga z'okubala bannayuganda zikutte wansi ne waggulu. Abagenda okubala abantu beekyanze baganye okubawa ensimbi nga ne mashini ze babawadde bagamba nti tezikola. Mashini ze zabaweereddwa ziba zeetaaga okukyajingibwa. Basabye power bank teziriiko. Babamye internet tebalina data ate baagala bakwate mu nsawo ezaabwe. Bano bagamba nti batutte training ya myezi 3 naye myezi 3 tebawadde wadde nusu 10 kyokka nga tokugenda mu training ezo babadde bakozesa ensimbi ezaabwe ezisukka mu nusu 6 buli lunaku. Kitegeeza nti myezi 3 omuntu akozesezza essente empitirivu obungi nga oba oliawo basuubira nti banaabaddizaayo batandike omulimu guno nga waakiri balinako kye balinako mu nsawo. Olw'ensonga eyo bagamba nti bagenda kugenda mu maaso na mulimu guno gavumenti esooke batunulemu. Bwe mala okubatunulamu nekola ku nsonga zaabwe awo nabo beeteefuteefu okubala bannayuganda. Naye nga bikyali awo nti ababala abantu beekyanze ne bannayuganda bennyini be bagenda okubala ate nabo beesaza akajegere. Bayibuuza nti gavumenti egenda okutubala egenda kututeekerateekera ki era nga bwe yali tuteekeddeteekedde ddi. Bwe kityo kati Mwami Museveni kimusobedde. Abagenda okubala babiganye ne be bagenda okubala babiganye. Mwami Museveni ebigendererwa bye binaaba tebigudde butaka. Ababaka ba opposition mbagambye Museveni agenda kubajjako achievement yaffe agitwale naye abajjako achievement eyo Museveni senga abajjako amongi namujja kuba speaker nga simmwe mukikoze tugenda baggulako olutalo mujja kubulwa newe munywa amazzi. TikTok evuddeko njagala genda mu kigambo kya Katonda leka nzijewuka n'akantu ngende mu kigambo kya Katonda. Ekibiina kya Nuupu waliwo wano Kakwerege gwe bayita Ddiini Saava yayogedde ebigambo bino naye ng'obudde tebuliiwo naye kyemmanyi mwabirabye. Abambuzo ba NUP nagibuddeko gisuula kati kambabuulire kuba ne bino mbadde saagala bibagamba, but let me tell you this. Ng'ennaku z'omwezi lumu June, mark the dates, 1st of June, ennaku z'omwezi lumu June 2024. Bw'oba omanyi ova Masaka, bw'oba omanyi ova Buddu oba mu Greater Masaka, kakasa nti 31 mezi kusangayo. Olwo lunaku okuva nga 29 3 mugende musule wammwe kubanga ekigenda okuddako eri NUP temugenda kyagala. Ababaka abasoba 10 they are going to declare themselves out of NUP. Ekyo kye nali mbategeeza oba mwali temukitegeera. Ababaka omuwulira bw'aba abyogera nga breaking news era bo babadde bamanyi mbu baasirikira ekyama. Lubowa bw'aba abyogedde nga ye awulira atukubye surprise. Genda mu video gye nayogera ng'ennaku z'omwezi 25 omwezi oguwedde nababuulira ku ennaku z'omwezi lumu ogw'omukaaga era ne mbabuulira kye bateekateeka. Kati ye wanaakyogera kugamba mbu olwo baapanga nnyo biki mbu ababaka abasoba mu 50 bagenda kudeclaringa okuva mu Nuupu okudda eri.
ekibiina ky'ebyobufuzi ekiyitibwa NUP tekikolebwa ababaka ba palamenti. Era gwe wenna akitya ababaka bonna ne bwe bagenda ne baggwawo ne basala eddiiro kati NUP eba teyina tetwagenda kulwanira ani leader of opposition, twagenda kujjako Museveni. Ne bwe tubeera ne ba MP babiri naye nga basobola okutugirako Museveni, basobola okutukulembera okutugirako Museveni leero, basinga omuyeye gw'abantu abatalina makulu. Ne bwe tutaba na mubaka wa parliament, in fact NUP yali y'amaanyi nga tennabafuna ababaka ba parliament. Era twalinako ne option egamba tetugenda mu parliament. Kati waliwo abatya mbu ababaka bagenda NUP egwe. NUP ekolebwa ababaka okakasa. NUP ekolebwa ababaka oba bagenda bonna bagende. Ekikulu kwe kukola kiri ekyokujjako Museveni y'ensonga. Omuntu yenna akola ekyokujjako Museveni ne bw'aba fuutu soja eri wansi ataasoma wa mugaso okusinga leader of opposition atudde obutuuzi atulyamu olukwe. Kadama omu eyatukoledde oyo yenna ya participating okugaana Museveni okufuna ssente mu Bawarabu asinga Asumani basaalirwa n'ogutwegwe eyagamba Museveni oba abazungu batugobe nze nja kutwala mu Bawarabu batuwe ssente. Kadama omu asinga basaalirwa ne degrees zonna ku mutwe. Kadama omu yataataganyizza pulani za Museveni mu Middle East asinga NRM ababaka mutwalo gonna gwe balina omulamba abatalina magezi. Baleme bakwatira mu bipolitics, batuza mu bipolitics biri ebyababesije ebyamawu yagenda ne bakuteesa ekintu mu iPod ekisiba ababaka ekisiba ba independent kuba bo baagala kuba n'ababaka nti DPI n'ababaka bwe bati bo obwongo bwabwe bukomaawo ffe twajja kukyusa ggwanga. Ne bwe tutaba na mukulembeze yenna mu palamenti naye nga tuggyeko Museveni tuba b'amaanyi okusinga ekintu ekirala kyonna. Kati ono ali wanagamba ababaka abasola mu 100 yalowooza mbunaago mawulire ekisooka twabimanya ekirala ne bwe bagenda bonna Uganda neesigaza mutabani wa George William Sentamu ogu atumala. Obumyu 20 tebwenkana kisambi kya nte. Bw'osala obumyu 20 nga nze nnyina ekisambi ky'ente nga tugabula abantu tosobola kugabula abantu b'engabula. Ne bwe mugenda mwenna muli bumyu Kyagulanyi kisambi kya nte oba mugende wulira mbuno simanyi ekibiina bakiwaabidde, simanyi kiri mu kooti, simanyi Kibalama alina empuuga, simanyi mbu yakiguza mpuuga, simanyi mpuuga yamuwa ssente. Mumanyi emirundi gye bakolako n'ekitebe kya NUP Enyanama ne bagamba Kyagulanyi bamugobye ku bukulembeze bamuwadde kubeera Secretary for Foreign Affairs kubambu yakyalimu embavu ezirinnyo ennyonyi agende abasakira obuyambi ebweru. Ne bakola ekibiina ne bakisiiga n'ekkala ne bakolawo n'olukuŋŋaana nga Gideon ye Secretary General n'agamba omuntu gw'ensooso okugoba ye Ssennyonyi yagamba agobe Ssennyonyi ne Edi Mutwe yagamba omwana Edi Mutwe atuula wali ne yeekweka mu birevu bw'ati kasita oyogera ekintu oba avaawo n'akukwata mu bulago. N'agamba Ssennyonyi ajooga, Ssennyonyi alengeza, Ssennyonyi atulengezeza ffenna atumazeewo, Ssennyonyi mugobye. Ne bakola ekitebe kya NUP
bakitwala walozeemu balabanga batuddeyo okola ne Kibalamanga waali Kibalama n'agenda ku kitebe ekyokubiri ne baggulawo ekitebe kiri ekyenyanama kyakirawa ebyo bye babagamba mbusimanyi bajingirira empapula Nuupu bagiwaabira mu kooti omulamuzi Electoral Commission yawa obujulizi nti ekibiina kiri mu mateeka era kyawandiisibwa bwekiti ne bwekiti ne bwekiti ne bwekiti omulamuzi Sekana n'awuliriza oludda olwali lugamba nti ekibiina kiriwo mu bukyamu n'akola judgment n'agamba ekibiina kiriwo mu butuufu ne pulezidenti waakyo aliwo mu butuufu ekintu kyokka we babadde basobola okuggyirako His Excellency Kyagulanyi ekibiina ekyo bye biri Mpuuga byabadde apanga nga wa Nuupu n'abeera munda mu kibiina ne batuuka mu delegates conference ne bakola kyonna ekisoboka openire anti bye ebya Nuupu ebikolera mu kamera bagenda okutuuka okubala obululu Mpuuga Kyagulanyi kafu Mpuuga ekyo kyokka kye babadde basobola okukola ne babala obululu nga Mpuuga atutte obwa pate pulezidenti ng'ali mu Nuupu lye libadde ekkubo lyokka naye His Excellency ekibiina bwe yakizuulamu enjoka n'agula zepa kasita enjoka erya ku zepa teyinza kubeera mu lubuto Mpuuga bonna zepa n'abafulumya kati tebalina we basobola kutwala Nuupu eri mu mateeka eriko judgment gye bataajulira nti bawakanya ensalawo y'omulamuzi Sekana jjukira baatwala Nuupu mu kooti nga waliwo registration nga waliwo abantu okwewandiisa mu kibiina ne bakandidenti okutiisa abantu baleme kuyingira Nuupu kati olwaliro bazzeemu okujjuza enkalala z'ekibiina wakati mu kujjuza enkalala z'ekibiina bagamba ekibiina bakitutte mu mbuga z'amateeka tebakiina mu mateeka sawa yonna bakijjawo bakulimba bazanyira ku oli omuntu atagoberera bya bufuzi naye bambi ng'ayagala Nuupu atye ekituufu bakimanyi naye baba bazanyira ku mmwe kati omuntu okujjawo ekibiina ekyo okukigira alina kusooka kulwanagana na judgment y'omulamuzi Sekana ekirala ekibiina ekiriwo mu bumenyi bw'amateeka kyabeera kitya nga kyafuna candidate mu kulonda okuwedde kiina n'ababaka ba palamenti era kyekiina ne lead of opposition kati wulira ki kye bakola bafuba nnyo okulaba nga tetufuna budde bugoba Museveni kyova olaba Museveni yali alowooza nti ebibiina by'obufuzi bikomaawo tebaddamu kuwandiisa bibiina atufugire mu FDC ne anti ate ne anti yajja luvannyuma olwo ng'alaba Kyagulanyi ng'alaba gundi bamubuuse Besigye naggula akadirisa gundi akole ki ani jeno munne Mugisha muntu ayingirewo akwate oluggi luli olubaddeko Besigye naye nga tayagala kubanga wajja kuwandiisibwawo ekibiina ekyaddala Katonda n'ayamba nga yali yaterekayo dda ekibiina ekyakyuka okubeera Nuupu ekyagobesa abantu abali mikwano gya Museveni nfanfe Lwakoojo ye yali Lwakoojo ne Talemwa Josa Mutalemwa omwogezi be baali bakyeyamani bakakiiko k'ebyokulonda Kiggundu teyakulemberako ku kakiiko ako bakulimba kyali kifaananyi byabakama yali takulemberangako gundi ekyo bakulimba bali be baaliko wagundi nga omusajja yabagoba ne bakomissionazi abalala nga 8 n'abagoba
olw'okuzuula nti His Excellency Kyagulanyi yali afunye ekibiina mu mateeka. Naye kati Museveni bye yali agaddewo kimwetaagisizza okuddamu okuggulawo ne baregistaringa ebibiina ebirala 7. Do you know why? Kyekiri kye nagambye atukolera liigi kati. Ayagala tutwale obudde nga twetakkuluzaako bano. Abantu abanyumirwa omuzannyo gw'emisinde mukimanyi bulungi. Bannakenya be batera okikola. Ne Bannayuganda mu misinde ababesebbe yabo bakiprotiki kipuribante kipuringente kipuringenyana kipuringa kya gaju abo bayino omuzenga bamanyi nti gino emisinde gundi yagidduka Kiputegei bonna bakipusiro bakipurwati bonna bayingira mu misinde egyo ne basooka ne bakutwala ne bakulega akameme kumbe bo bagenda kuvaamu ne bakutwala nogamba omuntu talana Munnakenya nagoba nga Kiputegei yali ku peesi yali eno kati bali bwe bamala okukooya nga bo bavaamu otandika okuweekera osanga mbwa ogenda okulaba nga Kiputegei ajja omukwomu nga n'okugulu tekukyasituka nga bali bazze kukukola ki kukukooya. Kati Museveni aregistarinze ebibiina ebirala 7 alinayo FDC ye ne antinani DPUPC kati baagala tubere ku sprint ne bano twetakuluzako mpuga nga Museveni ali mu liigi ye yekka kubanga ogwo omulimu mpuuga yali alina gukolera muno munda bwe tumutegeera nga ate baamubanja nga yali sente z'omusajja kati asazeewo agukolera ebweru. Ogwo gwe mulimu gwe yali akola munda mu Nuupu nga bwe twamubuuza akatebe mu Nuupu n'afuluma omusajja oyo tumwesonyiwe tukole ebiri ffe tubere Museveni ebyokukola weebiri. Nuupu musooke mukole ekintu ky'okuggyako supiika kati bwe mukimala mulonde supiika omulala bwe mumala omumuteekawo mulete ensonga y'aba John Bosco Kibalama mugambe tayebwa obadde wano ebbanga ng'otuulidde ensonga ya John Bosco Kibalama olwalero gwe fulu supiika mu wiiki emu twagala abaana 18 abaabula wiiki bweggwako tugenda kufuluma tetudda mu palamenti kati awo tetuba na budde na mpuuga kyova olaba bampuuga tebakola kibiina tebakoze bibiina mu mutima gwa kuggyako Museveni bakoze kibiina mu mutima gwa kulwanyisa Kyagulanyi ne Nuupu era obwongo bwabawadde nti slogani ya people power bwe bagirigistaringa ng'ekibiina ffenna tujja kuba ba people power. Bo tebazze kuggyako Museveni tebazze kukyusa ggwanga bazze kukuba Kyagulanyi ne Nuupu. Nkugambye omukazi yayise ababaka bonna n'abagamba mujjukira bwe nabagamba luli nti babakolako documentary buli omu bamukwata aka video nga bamukwasa sente. Kati NUP ino bateeka ku mudaala buli muntu n'amanya leader of opposition n'abagamba tufulume olw'ensonga bweti ne bweti aba n'asigalayo bafe nakyo desi eyo gurupu ya mpuuga eri mu kweyimbamu muguwa kwetuga. One, His Excellency ali mu tayimu ye. His Excellency ali mu destination ye. Mwennyini. Eno tayimu ye mu Uganda eno tayimu ye ne mu nsi yonna. Oba yagala oba tuyagala gwe wenna mulwanyisa toyinza kulwanyisa destination ye nti ne bw'omukomerera n'omuteeka ku musaalaba n'awaayo n'omwoyo gwe n'aguta n'emagombe yali alinayo ekyokukola byonna bye mulabanga okubonyaabonyezebwa ye destination yaffe
n'abatulyamu enkwe kye balina okukola batondebwa kukola ekyo bali recruited kukola ekyo Yuda yali recruited mu bayigirizwa kukola ekyo awe nasimbye akati nga ntandika video